kakati Mbote abagamba nti mutegedde mutya nti nakkiriza nti ffe tukisalawo ng'omaze kugaana bugaanyi naye ffe tugenda n'ekyo kati kye tusazeewo n'abakiise bamaze osalawo Mbote n'abawa conditions bbiri mundeetere Ignatius Kangave Musazi mundeetere ne delegate n'abakiise beeraŋŋo bagenda omuleetera Musazi n'alumuviira ku ntobo n'amugamba akasajja ako kabi nnyo kakola kino na kino na kino naye nze gwe sikulinaako bbala lyonna sikulinaako ne bw'oba otwala ekintu kitwale naye olukuŋŋaana olina okulutegeeza embetezi yange weeva n'oyo omusajja omuswaze omwanike okay. Ate Obote ye si muntu wa ntalo ezo yakkiririza muli naye ye n'amanya ekyokukola kirala okay. Kakati n'abeera ngo ne bajja nabo n'ayogera nabo kakati n'abalala bonna ne bajja ku saa 6 gwa kiro n'agenda n'akola speech ekkiriza naye teyalumba jolejoyi yamuleka kakati bw'amala balumba ne bafuluma olukuŋŋaana Obote n'abagamba nti akakiiko gavumenti keetaddewo akagavana ke bayita Wild Commission tukayingirire era n'alonda ekibinja omwali Nadyope omwali Obwangolo n'Obote kennyini baali abakiise nga 5 ndowooza ne Magezi oba omulala yali ani abaagenda okuwa obujulizi ku kakiiko ako nga kalaga nti ku kulonda kuli kwe baakola 58 okwalimu constituencies 10 kati baagala constituencies nga 89 beetegekere akalulu akanaabawa obwetwaze kaakati unfortunately Buganda neekola ki negaana okukabeeramu ng'era enjogera eri nti no kabaka takola ki takubwako kalulu kaakati emikisa gyonna egyandituyigiriza y'obufuzi ne tugikola ki ne tugyesamba kaakati akakiiko ne katandika okutalaaga eggwanga bwe kamala okutalaaga eggwanga kamaze okukola omulimu Profesa Yusufu Kironde-Lule n'ategeera n'alabira wala n'agamba mwenna bannayuganda mujje tuteese ewange tulabe engeri ki gye tutegekamu omuzungu atuwa obwetwaze bwe bagenda mu lukuŋŋaana Bendikito n'abeerayo ne Bendikito abalala tebazze ne bagamba olukuŋŋaana katulusazeemu luddemu omulundi omulala bwe gwajja Bendikito ng'agamba nze nina ekibiina DP kivuga mwenna bannayuganda mukyegatteko tutambulire awo ne bagamba naye ebya Bendikito bino nti tumwegatteko buli ekibiina kibeera n'endowooza yaakyo tetugenda na Bendikito gafula oba bwe tutyo katumale n'okutegeera ekyandibadde ekikulu Mengo kiki kyeyagala okay. Bagenda okwetegereza Mengo kyeyagala Namulondo buli kyonna kye tuteesa tukiteese nga kiri musana ng'era kitegeeza nti Namulondo eri protected obwakabaka buli ki protected kakati awo ne waba nga wali ensonga enzibu akakiiko aka Wild Commission report n'efuluma mu December I think 1959 ne balagira okulonda okugenda okubeerawo mu maaso awo kakati bwe balagira okulonda okunaabeerawo mu maaso awo Obote n'adduka emisinde n'agamba alina ba independent member bali mu legika 4 bakoze ekibiina kye bayita UPU Uganda People's Union naye bw'abanoonyerezaako ennyo ayinza okubasika kubanga kabiina kali mu paalamenti waggulu kakati n'alonda omuvubuka omuto yali kyajjava ebuyindi bamuyita John Kakonge n'amugamba kola okubuuliriza nga kwakyama ondeeterenga lipooti agenda okuzireeta lipooti ezikwata ku UPU abakulu baakyo bonna abasitaadinze babakozeeko lipooti ne babazuula nti bali ba Uganda National Congress kakati ne basalawo basisinkane 9 March 1960 kiki ekiddako okay. Kakati batuukawo ne bagamba Uganda National Congress ne Uganda People's Union eya Lwesiba zeegatte ne zisalawo ne zeegatta ne balondayo erinnya erya U eribagatta kakati wano nawo ne bagamba nti tulondewo erinnya limulimu ne balondayo ne P eya UPU ne balondayo ne C eya UNC awo ne bazaala UPC 9 Machi 1960 bazadde UPC etutte ebigendererwa bya Uganda National Congress byonna kubanga UPU kaali kabiina ke bakoledde mu paalamenti nga tekalina mirandira kakati awo ne bayongera okutalaaga eggwanga ne bayongera okwegatta ne ku bannaabwe Abafirika
abanoonya obwetwaze n'eddoboozi lya UPC ne lyeyongera okubeera mu maaso ennyo. Kaakati bwe bayingira emyaka egyo omuzungu n'avaayo n'abagamba mulina akalulu ke mugenda okuyingira mu Maaci 1961. UPC nekeetegekera nekola zi kampeyini ez'amaanyi naye ng'era Buganda egamba siyingirira kalulu naye Bendikito naye n'akola kampeyini wano mu Buganda nti mwabasobola muveeyo. Kaakati akalulu tugenda okukakuba mu Maaci 1961 nga Abaganda batidde okukuba akalulu n'okwewandiisa. Abatono ennyo abatasukka 1,500 ne bakola ki ne bakuba akalulu ne batakuba. Kati Bendikito n'awangula seats ezo 20 eza Buganda UPC n'efunako emu bwazigatta ne zaafunyeeko entonotono ebweru nga yatuuse seats eza 34 n'akolerawo gavumenti ye. Naye omuzungu n'atawa bwakatikkiro bujjudde Bendikito ne tugenda mu lukuŋŋaano lwa Lancaster conference e Bungereza tutegeke Uganda. Okutuuka eyo Omungereza n'amanya wadde districts endala zonna Kalamojja, Bwagwa, Nkole baani baleese abantu baabwe ebibiina ebirabika okubeeramu ebizibu. Ye Kabaka ne gavumenti ye, UPC ne Obote ne Bendikito. Kaakati n'asooka n'ayita Muteesa n'amuzza wabbali. Muteesa ne bamugamba kiki ky'oyagala. Muteesa n'agamba yayagala ekikuuma Namulondo nga n'ababaka be 21 yabeerondera. Omuzungu n'agamba ekyo kijja kuweebwa n'ekijja kuweebwa nga kivudde ku b'olukiiko kye basazeewo ate ab'olukiiko twagala omube nga mubeerondedde kalulu kubanga Buganda okuva edda yali teronda balukiiko. Abalukiiko nga baba appointinga bwa appointinzi babalondamu bwe bati. Kaakati awo ne bakola ki ne bakkiriziganya. Then bwe kituuka ku Obote ye n'abagamba yagala akalulu kakole ki kaddibwemu n'okumuwa olunaku olw'obwetwaze. Omuzungu n'agezaako gamba nti ekyo tasobola kisalawo kati. Okay. Kaakati bwe kituuka ku DP n'agamba ensonga nti ye yali adde empanga okulonda akwagala mu 66 ng'emyaka gy'amaze ogikola ki ogivuga 5. Omungereza n'amugamba nti si bwe batyo bakola ebintu. Buganda eri wano erina teyakuba kalulu ate yeetoolodde ekibuga tosobola kufuga bwotyo. Tulina akalulu okakola ki okaddamu. Kati bw'amala okulayira omuzungu n'ayita akalulu yatandika na Mengo basooke balonda olukiiko mu February 62. Mengo ne bagenda mu kalulu UPC n'ekagaana n'egamba ab'Emengo bano bayinza okwekyusa bwe bati ne bagamba nti tulonda babaka 21 ate nga bo ennono giko batambulira ya one man one vote. Eyo tetujja kuteekayo muntu waffe. DP bw'eteekayo ababe bonna ne babakuba ababaka 67 newangulayo ekifo kimu ekyali an opposite. Kati bagenda okwetegeka okusalawo kiki ekiddako. Abakabaka n'ab'olukiiko ne bagamba ababaka 21 tugenda Kabaka yagenda obbalonda. Awo ne kitegeeza nti DP efiiriddwa ababaka baayo 21 lulibe yali erina. Kaakati awo ne kiraga ekyangaala nti no UPC kumpi egenda kubeera kungulu. Era tugenda mu kalulu ka EPA 25 UPC ne yeeriisa nkuuli nejja n'ababaka 34 DP n'efuna 21 ndowooza KY n'efuna 2. Okay. Kaakati ne kiba nti nno engeri gye twali tukolera mu nkola ya Bungereza omuntu alina ababaka abangi bamukkiriza okukola gavumenti. Kakati mu ndagaano ya UPC oba mu constitution ya UPC ng'egamba nti Uganda nsi nto nnyo okutandika obwetwaze nga tetwegasse tekikola makulu. N'atuukirira Bendikito emirundi egi 2 ku kizimbe kya Parliament awo n'amugamba jangu twegatte. Bendikito yagaana. Kati bwe tumala obululu obwo nga tubumaze tulina okwebaza Bendikito Kiwanuka. Bwe yalaba nga akalulu kamumezze yayitirawo Obote nti Obote jangu okole gavumenti. Nze sikyalina byendiko njagenda ku ludda lwange olw'opposition. Okay. Kaakati Obote naye n'alonda olunaku lw'abakozi abantu abasinga obungi kye batamanyi 1 May
1962 n'atwala gavumenti n'atandika otambuza ki gavumenti. Ono 9 Okitoba kulayira nakola mikolo mitongole. Kati netubeera mu bwetwaze ng'Obote ye Katikkiro nga n'abakyala ye pulezidenti. Abantu abasinga obungi ekyo tebakimanyi. N'abakyala ye yali pulezidenti wa Uganda nga Obote ye prime minister. Kaakati Obote olw'okuba yali akolaganye nnyo n'Enkuluma n'alaba Nkuluma engeri ki gye yataayizaamu ne yejjako n'abakyala naye n'akikola. Nkuluma n'amuweereza omukugu akulira ebyo ebyokukyusakyusa amateeka. Oluvannyuma ne bakyusa amateeka ne wabeerawo akalulu akaleeta Muteesa nga ye pulezidenti mu Okitoba 63.